Mukama yebazibwe nate mwena abaana ba Mukama abatugoberera mu misomo gyaffe gino gye tusomesa. Mbebaza agoberera ate kyenjagala era okukujjukiza nti bw'obeera nga emisomo gino gikugasa kirungi n'osubscribinga n'obeera ng'osobola okufuna omusomo guno buli lwe gufuluma ne gubeera nga gusobola okujja w'onaagulabira w'onaagugobererera. Subscribinga, likinga osobola okubeera nga ofuna emisomo gino. Ate gwasobola okuyingira mu inbox yange osobola okuntegeeza bw'obeera nga tewagufunye oba olina ekitundu ky'otaafunye n'embeera nga nkikuweereza. Ate era tujja kukola ze bayita packages nti emisomo gino tusobola okuddira emisomo nga 10 ne tumaliriza nga tugitadde wamu ng'osobola ogifuna ku ssimu y'omulundi gumu nga togenze online. Byonna tujja kubikola. Ate bw'oba olina omuntu yenna gwe wandyagadde tuyigire wamu osobola naye omusindikira ku misomo gino n'abeera nga agoberera naye n'abaako kyayigamu. Omwaka guno tuyiga ku kigamba nti ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo mu bulamu buno. Ekitiibwa omuntu ky'ofuna nga kiva mu kubeera nti osobola okweyimirizaawo mu bulamu buno nga teweetaaga mulala okubeera nga yakuyimirizaawo nga toyimiriddewo mu mulala ku lwa mulala. Akati omulundi ogwayita nasoma ekyawandiikibwa ekya Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ng'ayogera. Yaleeta olugero lwe twalaba mu Luka nga Mukama waffe mu Luka 16 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omunaana nga Mukama waffe alaga omuwanika atali mwesigwa. Mukama we gwe yagaa nti ŋŋenda kubeera nga nkuggyako obuwanika, tojja kubeera muwanika nate. Naye omuwanika oyo n'atuula n'alowooza mu ye. Omuwanika oyo yamanya nti omuntu asobola kuyimirirawo mu bulamu buno mu ngeri 3. Esooka yakwekolerera, ye kye yayita nti okulima sikusobola. Okwekolerera. Ekyokubiri kwe kubeera nga oyimirirawo ku balala okuyita mu kusabiriza. N'agamba okusabiriza nakwo kunkwasa ensonyi. N'ekyokusatu ye kye yasalawo n'abeera ng'akola omuwanika oyo atali mwesigwa, ye kye yakola kyali kyakukumpanya nti tosobola kuyimirirawo mu bulamu buno okuggyako mu ngeri ezo 3. Okubanga weeyimirizaawo okuyita mu kukola, era kye ŋŋenda okubeera nga kyo nkiyigiriza omwaka guno gwonna, okweyimirizaawo ng'oyita mu kukola. Ekyokubiri kwe kusabiriza abalala n'obeera ng'oyimiriddewo ku lw'abalala. N'ekyokusatu kwe kukumpanya. Naawe era oba oyimiriddewo ku lw'abalala naye ate kati gwe oba mubi nnyo nti abalala si be beeyagalira naye ggwe okozesa ekifuba, okozesa olukujjukujju, okozesa amaanyi go n'otwala bye batawaanidde okuyitamu mu kukumpanya, mu kubba, mu kunyaga, mu ngeri zonna ezitali za butuukirivu. Akati olwero ŋŋenda kubeera nga neeyongerayo, tukyali ku kubeera nti omuntu yandibadde yeeyimirizaawo. Nasoma ekyawandiikibwa omulundi ogwayita era ŋŋenda kubeera nga nnyongera okubeera nga nkisoma ekiri mu Mubuulizi Ssuula 2 olunyiriri lwa 24. Kigamba nti tewali kintu ekigasa omuntu okusinga okulya n'okunywa n'okuliisa emmeeme ye ebirungi ebiva mu kutegana kwe. Ebiva mu kutegana kwe. Ti omuntu n'aba nga ye yennyini
yategana nga yeyekolerera n'asobola okweriisa n'okwenywesa n'okweyimirizawo mu bulamu buno. Teri kintu kigasa omuntu okusinga ekyo. Kaakati nayogera ku kusabiriza omulundi ogwayita, era kaakati njagala kugenda mu maaso nti Bayibuli etuyigiriza nti bw'obeera nga olina ebyetaago, ekyetaago ekisookera ddala ffenna kye tulina kwe kulya, kwambala, kweyimirizaawo mu ngeri ezitali zimu, nfune wembeera, nfune aw'okusula n'ebirala ebiringa ebyo. Naye ekyetaago ekisooka kwe kulya, okulya. Mu Ngero essula ya 16 n'olunyiriri lwa 26, Ngero 16 26 etutegeeza bweti. Ngenda kusoma mu Bayibuli enzivunula 2 ez'Oluganda. Esooka ega nti omululu gw'omukozi gumukolera emirimu, kubanga akamwa ke kamwegayirira. Nti omululu ye Oluganda kiyita mululu, ez'Oluzungu zikozesa ekigambo appetite, okwagala okulya. Kati nja kukozesa ekigambo ekyo, okwagala okulya. Nti okwagala okulya kuleetera omuntu okukola emirimu. Lwaki? Kubanga akamwa ke kamwegayirira, kamugamba munnange bw'otaakole n'alya ki? Kati eyo y'emukuzo, emu ku nzivunula ez'Oluganda, Ngero 16:26 egambye nti omululu gw'omukozi gumukolera emirimu, gumuleetera okukola, gumupika ne gumuleetera okukola, kubanga akamwa ke kamwegayirira, ne kagamba munnange n'alya ki? Naye ate enzivunula endala era ey'Oluganda yeegamba bweti, obwetaavu buleetera omuntu okukola alyoke afune kyanaalya. Obwetaavu buleetera omuntu okukola, nti obwetaavu bwange nga nze nina okubusinkana, nze nina okusinkana obwetaavu bwange. Obwetaavu buleetera omuntu okukola alyoke afune kyanaalya, alyoke afune bw'anaayimirirawo mu bulamu buno. Era tujja kutambulirawo nnyo, kubanga obwetaavu mbulina, naawe obulina, n'omulala abulina. Kati obwetaavu obwo bulina kutuleetera kukola tusisinkane ebyetaago byaffe, tusobole kusinkana ebyetaago byaffe. Naye ngenda somayo olunyiriri olulala mu Mubuulizi essula 6 n'olunyiriri olw'7, nalwo nja dusoma mu nzivunula 2 ez'Oluganda ez'enjawulo. Akatundu akasembayo ku lunyiriri olwo abantu abasinga bakeekwasa, era n'agamba nti tewali kintawanya kukola, kubanga obwetaavu tebuggwaayo. Eriyo abagamba bwe batyo. Naye kansooke ndusome Mubuulizi 6 olunyiriri olw'7, enzivunula emu y'Oluganda ega nti okutegana kwonna okw'omuntu kuba kwa kamwa ke, era naye okwegomba tekukkuta. Kanduddemu, okutegana kwonna okw'omuntu kuba kwa kamwa ke, nti nga sinnakola birala byonna bye nnyinza okukola okuva mu kyenfuna mu kukola kwange, nina kusooka kutunuulira kulya kwange, mbeerawo ntya mu bikwatagana n'okulya. Kyategeeza nti okutegana kwonna okw'omuntu kuba kwa kamwa ke. Kati naye n'aleetayo akantu kano abalala ke beekwasa nti era naye okwegomba tekukkuta. Kansooke nsome enzivunula endala era ey'Oluganda mu lunyiriri lwe lumu, n'oluvannyuma ngenda kunnyonnyola. Enzivunula endala ega nti omuntu mu mirimu gye gyonna ateganira kufuna kyakulya, wabula okwegomba kwe tekumatira. Nzikiriziganya n'akatundu akasembeyo nti okwegomba kwe tekumatira, era kiri nti ne bwe mba nkola ne nfuna ssente ennyingi, nnyinza okumaliriza nga ebyetaago byange ebimu sibisisinkanye, nga sibikozeeko. Naye kati kyenjigirizaako era n'ekyawandiikibwa kino kye kiriko nti ebyetaago bye ebisookerwako olina okubisisinkana. Kuba oyinza okuba nga olina bingi, naye kitugamba waliwo ebisookerwako ebyokugamba nti kino kyo kiteekeddwa okubeerawo, kino kyo kiteekeddwa okubeerawo. Ekisookera ddala, ekyetaago ekisookera ddala kwe kulya, okubeera ng'olya ng'onywa. Ekyo buli omu akirina, n'omwana omuwere eyakazaalibwa naye aba nakyo, azaalibwa nakyo ng'akirina,
era kyava bamuyonsa ebbeera aba n'ekyetaago ekyokubeera ng'alya ng'anywa. Tulina ekyetaago ekyokwambala okubeera nga osobola okweyambaza ne weeyimirizaawo mu bulamu buno nti olina okwambala. Kaakati okulya, okwambala n'ebirala ebiringa ebyo bwe mbeera nga nsobodde okubeera nga nfuna ebizibu ebitali bimu, nina engeri gye nsobola okubisisinkana, nsobola okweyimirizaawo mu mbeera eyo. Naye Bayibuli etugambye nti omululu gw'omukozi gumukolera emirimu. Obwetaavu obw'okulya buleetera omuntu okukola. Ekyo endagaano enkadde kyeyigiriza ate n'endagaano empya kyeyigiriza nti obwetaavu obw'okulya bwandibadde buteekeddwa okusindiikiriza omuntu yenna okwekolerera asobole okubeera ng'alya emmere nga yiye yagyekoleredde, okubeera nga asobola okweyimirizaawo n'abeera nga yeeyambaza. Mu Luganda waliwo olugero, Abaganda balina olugero olugamba nti keweerimidde kakirambegeraako. Bw'oba tomanyi Luganda bigambo bizibu ebyo, naye gaga nti senga osobola okwerimira akantu ko ne bwe kaba katono, kasinga okugenda eri omulala n'omugamba munnange mbegeraako ku kako. Keweerimidde kakirambegeraako. Kati gwe mulamwa gwe tujja okutambuliramu mu mwaka guno nga tugamba nti waakiri kaneerimira akange ne bwe kaba katono, okusinga okugenda eri omulala ne mugamba mbegeraako ku kyo. Kyayinza okubeera nga kyanakubegerako kinene okusinga kewandyerimidde, naye olw'okuba omulamu gwe guga nti ekitiibwa ekiva mu kwekolera ne weeyimirizaawo, waakiri ako akatono kola ako akatono weeyimirizeewo n'ako akatono okusinga okugenda eri omulala n'omugamba munnaye mbegeraako ku kikyo. Mbagambye nti mu ndagaano enkadde omulamu gwe gumu gugamba bwe gutyo nti omuntu alina okweyimirizaawo nti obwetaavu bw'okulya bundeetera okukola sobole okusisinkana ekyetaago kyange ekyokulya. Obwetaavu bw'okwambala bundeetera okukola nsobole okusisinkana ebyetaago byange ebyokwambala. Akati njagala ŋŋendeko mu ndagaano empya naye tulabe nti abasajja bano Pawulo ne banne bwe baali nga basimba ekkanisa y'e Sesalonika baagiyigiriza ne bagitegeezayo batyo nti oteekeddwa okulya emmere gye weekoleredde. Bo bennyini ne balaga ekyokulabirako ekyo nga bwe tugenda okulaba mu kyawandiikibwa, ate ne balagira n'abalala nti nammwe tubalaze ekyokulabirako, weekolerere osobole okweyimirizaawo mu bulamu buno. Bino baabyogera mu wiikisi 3 zokka ze baamala e Sesalonika ne basimba ekkanisa eyo ku musingi. Bayibuli etugamba nti ekkanisa eyo neebeera ekyokulabirako eri amakanisa gonna amalala mu kitundu eky'e Makedoni n'ekya Akaya n'awalala wonna wonna. Kansome Basesalonika ekyokubiri essuula ey'okusatu wawanvuko kuva ku lunyiriri olw'omukaaga okutuuka ku lw'11. Basesalonika ekyokubiri essuula ya kusatu okuva ku lunyiriri olw'omukaaga okutuuka ku lw'11. Olw'omukaaga luga nti era tubalagira, nakyo kiragiro, era tubalagira abooluganda mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mweyawulenga eri buli owooluganda atatambula bulungi newankubadde mu mpisa ze baaweebwa ffe. Ti owooluganda atatambula bulungi, naye nga obutatambula bulungi kintu kigazi. Oli ayinza okubeera nga omuntu akola ebyo ebitasaana, ayinza okubeera nga atambulira mu kibi n'ebirala bwe bityo, yenna abaliwo ntatambudde bulungi. Naye wano Pawulo yali tayogera ku kukola bibi, kukola kino, kukola kiri, naye yali agamba nti omuntu atasobola kweyimirizaawo mu bulamu buno aba tatambula bulungi. Omuntu atasobola kweyimirizaawo mu bulamu buno aba tatambula bulungi. Naye ye n'aga nti mweyawulenga eri abantu oba weeyawulenga eri abooluganda abatatambula bulungi. Kati nno okweyawula kuno kye yali ategeeza tagamba nti tubejjeko, nedda, kyategeeza temubeera nga bo, mwe mukole ekitafaanana nga bo bwe bakola. Mweyawulenga eri abooluganda
abatatambula bulungi newankubadde empisa ze twaweebwa. Olw'omusanvu kubanga mmwe mwennyini mumanyi bwe kibagwanira okutugobereranga kubanga tetwalemwa kutambula bulungi mu mmwe. Pawulo agamba bwe twali gye muli twatambula bulungi nammwe mulina otugoberera. Ekyokulabirako kye twabawa mulina okigoberera. Kati ku lw'omunaana alyoka atunnyonnyola ki kye yali ayogerako kye yayita okutambula obulungi n'obutatambula bulungi. Olw'omunaana agambye nti ffe twatambula bulungi so tetulyanga mmere ya muntu yenna ya bwereere. Lwe lw'omunaana nti mu kutambula obulungi ekyokulabirako kye twabalaga tetwalyanga mmere ya muntu yenna ya bwereere. So tetulya mmere ya muntu yenna ya bwereere. Naye mu kufuba n'okukoowa twakolanga emirimu emisana n'ekiro obutazitoowerera muntu ku mmwe. Twafubanga ne tukola emirimu ne tugikola emisana ne tugikola ekiro naye nga kyetunoonya twegulire emmere yaffe, twefunire emmere yaffe, twebeezeewo mu bulamu buno tuleme okuzitoowerera abalala. Nga kitegeeza ki? Nti bwe nnemwa okweyimirizaawo mu bulamu buno maliriza nga nja kuzitoowerera abalala. Bwe nnemwa okweyimirizaawo mu bulamu buno maliriza nga nja kuzitoowerera abalala. Olw'omwenda naga nti si kubanga tetulina buyinza naye twewaayo gye muli ng'ekyokulabirako mulyoke mutugobererenga. Kyategeeza twalina ebbeetu, twalina olukusa naffe okubeera nga tusobola okugamba abalala okutuyimirizaawo. Twalina olukusa olwo, twalina ebbeetu, twalina eddembe eryo naye tetwalikozesa. Aga nti si kubanga tetulina buyinza naye twewaayo gye muli ng'ekyokulabirako mulyoke mutugobererenga. Kati olw'ekkumi n'agamba nti kubanga bwe twali gye muli twabalagira bwe tutyo nti omuntu yenna bw'agaananga okukola emirimu n'okulya talyanga. Mujjukire eri mu ngero tugende nti omululu gw'omukozi w'emirimu gumukolera emirimu kubanga akamwa ke kamwegayirira. Akati agamba nti omuntu yenna atawulira kamwa ke bwe kamwegayirira nti munnange kola nfune ekyokulya alina kusooka kulekayo kulya alyoka alekayo kukola. Pawulo kyayigiriza wano nti nga tonnalekayo kukola kyolina okusooka okukola kwe kulekayo okulya. Bw'obeera ng'oleseeyo okulya teri agenda kubeera nga kukubiriza okwekolerera kubanga gwe kyetaaga ekyo ekyandikusindisa okubeera ng'okola wakiwona wakyejjamu oga nti ebyokulya nabivaako, ebyokunywa nabivaako, ebyokwambala nabivaako, nze mbeerawo obubezi bwentyo. Aga nti kakati gw'osobola okulekerawo okukola. Naye bw'obanga ebyetaago byo bikyaliwo nga biri wamu naawe oteekeddwa okubeera nga weekolerera n'osobola okubisinkana. Olw'ekkumi n'olumu luga nti kubanga tuwulira nti eyo eriyo abamu abatatambula bulungi mu mmwe nga tebakola mirimu gyabwe n'akatono wabula egy'abalala. Kaakati okukola emirimu egy'abalala njagala muntegeere bulungi oba mutegeere ekyawandiikibwa kino. Tekigamba omuntu akozesebwa, si gwe kigambako. Naye okukola emirimu egy'abalala kitegeeza abantu bano baagenda nga ne bayingirira abalala bakola emirimu gyabwe ne babazengerera ne babeeraawo. Ogenze eri akola emulimu gwe otudde awo mu kabizinesi ke omunyumiikirize osobole okubaako ne kyovaawo nakyo. Kyategeeza naye tagamba omuntu akozesebwa agenda ne yeekolera emirimu eri omulala si gwayogeraku wano kuba abamu kimanyi muyinza okukivvuunula obubi nti oli bw'agamba nti nga takola mirimu gye n'akatono wabula egy'abalala gwe n'okivvuunula nti tetulina kukola mirimu gy'abalala. Si kye ŋŋamba. N'omuntu alina gw'akolera n'afuna ssente oyo yeekoleredde aba yeekoleredde. Era mu nsi muno bwe mbeera sikolera muntu nyinza okumaliriza nga nkolera ekitongole naye nga nkola ng'ekyokulya kyange nkyefunira okuyita mu kukola kwange. Kati sagala kivvuunule bubi nti omuntu atakola mirimu gye wabula egy'abalala okivvuunule nti tetuteekeddwa kukolera balala. Nedda, tujja kukolera abalala tufune ssente tuyimirirewo mu bulamu buno. Kanziremu okusoma olunyiri olwo olw'ekkumi n'olumu nti kubanga tuwulira nti eriyo abatatambula bulungi nti omuntu atakola ateekolerera aba tatambudde bulungi. Mu bulokozi nga teweekolerera oba totambudde bulungi
owooluganda oba tutambudde bulungi okusinziira ku bayibuli n'ekyawandiikibwa kino kyennyini kitusomye Pawulo ng'ayogera n'Abasesalonika ti kubanga tuwulira nti eriyo abantu abatatambula bulungi mu mmwe nga tebeekolera mirimu gyabwe n'akatono wabula egy'abalala. Kyenyinyonyoddde obulungi nti tekikugamba nti tokolera balala kati tobeera nga okubakolera kugenda kukuleetera okufuna essente oba weekoleredde. Olw'ekkumi luga nti abali bwe batyo abo abatakola mirimu gyabwe bayogerako tubalagira era tubabuulira mu Mukama waffe okukolanga emirimu n'obuteefu balyoke balyenga emmere yaabwe bo beeyimirizeewo emmere yaabwe gye balya babeere nga bo bennyini be bagifubira ne babeera nga bagifuna. Temwerabira olunyiri lwaffe olugamba nti omululu gw'omukozi gumukolera emirimu Ngero 16:26 oba obwetaavu omuntu bw'aba nabwo bumukolera emirimu Ngero 16:26 obwetaavu buleetera omuntu okukola alyoke afune kyanaalya. Okutegana kwonna kw'omuntu kuba kwa kamwa ke era omuntu mu mirimu gye gyonna ateganira kufuna kyakulya nti ekyetaago ekisookera ddala kyekyokubeera nga nsobola okufuna ekyokulya nga nsobola okufuna ekyokwambala. Ebyo ebyetaago byo tulina obisinkana naye nga tuyita mu kukola tweyimirizeewo. Omuntu eyeeyimirizaawo eyeeriisa neyenywesa neyeeyambaza n'asobola okuyimirizaawo aba n'ekitiibwa kye yeewangulira okuyita mu kwekola.